Nyongero kwanirizaako mawulire gaffe ag'omunnyo ku 3 tukyatambula ffenna kitundu kyaffe kyakubiri tugulawo n'ebivumbuddwa olunaku olwaliro tukusaba okuliridde ebipya nga Tamale Wilson ono nno mukugu mu kutendeka abavuga emmotoka ate wamu n'okukanika naye yeekokkola mukwano gwe yali munywanyi we ate bw'atyo atandise omwefuulira ayagala okumutwalako amaka ge. Bw'omulaba ng'asomesa abantu ku bidduka oba gamba ng'ayigiriza abantu okuvuga mmotoka, obubonero bw'oku nguudo n'okubalagirira ebifa ku nguudo, wamma kizibu okukkiriza nti omutima gwe gubembeseeko amaziga. Wilson Tamale, e Uganda n'ebweru waayo mutenda okuyigiriza mmotoka, kyokka bw'aba ku mulimu ennaku gy'alina ku ttaka lye togimuwa. Amaka ge yeezimbira erudda eri mu zzooni ey'akayiwa yagadduka mudda wakati mu kwekengera ku kiyinza okuddako eri obulamu bwe. Tamale ye nannyini w'ettendekero ery'ebidduka erya Country View Driving Sch erisangibwa Naakulabye. Eno gye yaddukira ng'ekasi birungi olw'omuntu gw'agamba nti yali nfanfeewe gwe yasenza ku kyalo, kyokka ebyaddirira kati y'emboozi gy'atunyumiza. Olwaleero tutandise okukulaga emboozi ya Wilson Tamale, alojja eyali mukwano gwe nfiira bulago David Kalanzi, okumusenza ku ttaka lye n'amuguzaako akafo, kyokka nga mu kiseera kino n'amaka ge ag'ebirooto gw'olaba wano gwolekedde okulugenderamu. Tamale agamba nti bwe yaguza Kalanzi ekifo ekyo ku kifo kye teyamanya nti yali yeekuulira akabazzi kugulu. Byonna nga tusoose ne tusiba ku muti. Sooka otubuulira embeera gy'oli mu kati. Mu kiseera kino embeera gye ndimu mbi era ennenyamiza nnyo emyaka gino gyonna gye mmaze mu nsi eno eyaffe eya Uganda n'ebitundu by'ensi ebyenjawulo, okusobola ddala okuba nga nzibibwa ettaka lye nagula ate nenkwatako n'akatundu ku lyo nenguza omuntu kati ayitibwa nti muliraanwa wange, naye ate neyeefuula n'ayagala okutwala awo wennyini awatamuweereddwa oba awatamuguziddwa, n'abanga atwala ekifo ng'akozesa olukujjukujju olw'okuyingirira ebiwandiiko nga endagaano n'okulaba nga ayagala okuzingiramu ekitundu ku maka gange. Emboozi ya Tamale enkulu nnyo eri mmwe abatulaba abalina emikwano gye musenza okusingira ddala ku ttaka lyammwe. Tamale ne Kalanzi bombi baali bassabi era nga bakkiriza ab'olulango mu kkanisa eya Namirembe Christian Fellowship ey'omusumba Simeon Kayiwa. Era eno gye baazisinkana wakati mu mafuta amangi. Ogamba nti n'amaka ago biki? Twalibwako ekitundu nga akozesa ebintu ebitali bimu, kati nga okugeza okulaga nti yagula ekifo ate nga n'ensimbi ze yagulawo si zezo, ate n'okuba nti mu kulagaana okuguzibwa ekitundu ze kye namuguliza oba kye namuwa ekiyina omuzungu kyeyandiyise nga dimensions oba ebipimo nga kiri mu shape eya rectangle fuuti 55 ku 73. So omuntu oyo n'abanga ayagala okutwala ekifo kino nga akozesa ebintu ebitali bituufu. Emyaka giyiseewo bukyanga Tamale ne mukwano gwe Kalanzi basoowagana. Baali batuula ku ntebe emu mu kkanisa
nga bayimba babiri kumpi n'okuddayo awaka nga bakikola lumu. Kati nno bano mbwa nangu amaka abiri agaali gaagalana kakati buli omu talaba ku mmunye ya munne. Kyali kisa kingi Tamale kye yalina kye kyamuviirako obuzibu oba teyasooka kumanya muntu gwe yali asembezza. Essaawa zino oli ku kimukulu Tamale? Mu kaseera kano kwe kugamba nti nandisobodde okuba oba okutuukirira oba guyite omulanga oba okuyambibwa eri abantu bonna bekikwatako okusobola okulaba amazima oluvannyuma lw'okuleppuka mu makooti ag'enjawulo mu bintu ebyenjawulo okutandikira ddala mu b'obuyinza aba LC aba RDC ate mpozi butereevu nnyo poliisi ate n'okutuukira ddala kati mu kooti wetuli era nga tuleppuse kati tuli mu mwaka gwa 10 naye nga nzunziddwa nnyo mu bifo oba mu makooti ag'enjawulo paka na wano wentuuse okuviira ddala lwe bantwala ku poliisi ne bantwala ne bansiba eruzira ne bantwala ne bansalira omusango ate ogwange ne bagugoba ne tugendera ddala paka we tutuukidde kati nga tuli mu court of appeal. Ebya kooti n'ebiriyo sijja kubiyingirira kyokka mu mboozi ye ng'omuntu yankizo nnyo era nkulu ebitagambika olw'ekyokuyiga ekinene abalabi baffe kimwetaaga mu kiseera kino. Byanyumya ku kumusiba mu makomera ag'enjawulo byava ku ki? Awo we tunaatandikira. Bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo, Salt TV, Omunnyo.